Eddie, chedo moddi ate chichi ngojodduka. Mama Eddie, nina obuzibu gwe buntunuulira kikitembulako nenga lwaki mpita mu mbeera eno. Owaaye kitombulira ku buzibu obukuliko naye. Sikubuziza nti nyina obuzibu. Okimbuuzizza naye kitegedde ensonga. Nalina kyobulako. Nze nga bwe ndaba oli bulungi. Kitombulira ku buzibu obukuliko naye. Nenga mmebe lwaki ampisaamu amaaso. Omuwala ne mugamba ntya bwe mpulira mu nze nasigala nga tampa ansa. Ekyedomodde okyali ku nsonga za Mebo. Kyogamba ye Mebo takkirizanga. Nenkoze ntya buli kimu nkikoze naye Mebo agaanye okukkiriza. Ojjukira Nakanjako omuwala oyo nga yantambuza naye namwesibako paka lwe yakkiriza. Kyogamba Mebo mwesibeko mpaka lwananzikiriza. Kale ne Mebo wuyo gwe tubadde twogerako. Naye Mebo omutima gwange gwaguddemu aba good life kye bayita wati ataaka. Kyedomodde kiri ati ataaka. Ekyo Wesebo kitonna esonyi kwagala nagamba dda nti sijja kwagala naye nnemeddeko. Mebo kukkiriza ja kukkiriza Yo waaye kiki tonna esonyiwa kati wakola ki? kankwesibeko mpaka lw'ononzikiriza.